Tosubwe ekiddako ku S Media UG. Onaku lwali omusajja nzaala ayina ddiini empya n'enkadde. Twalina mukwano gwange omu kale samala nti yali mulabe wange. Mukwano gwange apostinga video tunywa bbiya. Tata ye takimanyi obuzibu gwe bwanga. Ndidde nga musiraamu nnyo. Eddi wange bwe yakoma kuyingiza mmotoka kugalawo gate kutandika kuyomba. Bannange yayomba. Teyankuba. Muzee wange tankubangako. Nkuze naye bukyanga nzaalibwa. Takubangako. Ekyalaani. Ngayomba biki yatambuka nnyo. Kituufu yantabukira kyeswana kukkiriza. Tulina ewaka ekyali kikunywesa bbiya mikwano. Peer pressure. Twali Buwambo. Ewaka tulina gati. Kikubulira kino nayita Manju. Najjamu yali laptop na simu. Sajjayo wadde olugoye. Sajjayo wadde olukumi. Nayita Manju. Nove waka. Neve waka. So amana ndoboozi nabulime Esther S.4 ku S Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe sinza okubanga otwala. Thank you so much. Abatulabira ku butaka e Uganda tusiimira ddala. Abatulabira mu nsi za Gulf countries omuli Dubai, Saudi, Qatar, wonna Iraq. Wonna wasinza okubanga otwala kyamaanyi. Ntumira ku muganda wange gwe Fahad Sebulime oli Romania. Tumina ku mikono gyange abali mu America, abali Canada, abali UK, abali German, abali Italy. Mwena wasinza okubanga otwaba UK, mwena wasinza okubanga otwaba tusiima byonna. Thank you so much. Mutulaba mu commentinga n'abatuwabula era we welcome it. Thank you so much. N'aba bad vibes namwe tumanyi mbeerayo naye it's okay. However olunaku olwaleero kikyuseemuko. Okay? Wakati mu mbeera nga tubadde tunyumya emboozi z'ebbaala tubadde tuleetanya abaami. So people were like lwaki tuleetayo ku bakyala ne batunyumiza ki ekibeera mu bbaala naye nga olunaku olwaleero ndi ne mwana tusanyusa okulaba. Eddoboozi njagala liri waggulu enfufu wadde nnyingi nnyo naye leero tubeere abantu baweereze bulungi. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Bweyagala? Yeah. Gwani? Nze Hanifa. Hanifa. Hanisha. Si Hanifa. Hanisha. Hanisha, how are you? Obulamu bugamba ki? Bulungi. Leo tuli bwayiise tuli kaalo amakula. Kalo ndetendo bitambula bityanisha bwe bityo mpola mabalo kibanga kiri bulala nabalo olabanga acho gabalo kibeera nga kiri bulala oba otegeeza ati kafabawo merucha nawe no vibe nawe ne kwati olokera nga vibe eri waggulu anti kati abawe bucha onakunoga tunakola ate ne zigayola sawa nebo kyakuva ku makya kituufu temunakola okolerawa tubuulire okolerawa tubuulire oli omulabi wati kati oyogera kukola kata nkolera mu bbaala ebbaala eri bwayise ebbaala bwayise eri bwayise ani kyokedde ebbanga ki mu bbaala bbaala kati ngenda weza mwaka nikyogera kwogerako nnyo ogera nnyo ogenda kwezaamu mwaka gumu bwe guti ngenda wezaamu omwaka gumu. Anisha, ebbanga lyembanze nga nkola ku mboozi zino. Mpulidde ebintu bingi mu bbaala, a lot of stuff. Ekitegeera? Ne mpulira ebitiisa. Kale mulimu ebisanyusa naye ebitiisa bye bingi. Ojja otya okuyingira n'ogenda n'okukole mu bbaala. Anti kati olaba osobola n'onya mirimu negibula ng'osomye. Anisha asoma? Nasoma. Wasoma ki? Nasoma paka form 5. Nentuuka nga ndaba si sente ze zaagana. Fujjo lyange. Fujjo lyange. Fujjo otegeeza ki? Nedda tubuulire. Nefuna boyfriend. Take a boyfriend tasoma kati boyfriend nangamba bikinze sakale maybe nedadi wange yali rude.
so abeera naawe nga daddi wo biki daddi yali rude nnyo yali mukambwe gayi nanzirusa nantwala e Masaka so kaike daddi yali mukambwe nnyo kuba yasiba ne ku muvubuka ono ng'ayagala kukulemesa lule naye olowooza daddi yali akola nsobi teyali nsobi naye luli nali sigiswagiraba ogiraba kati ngiraba oyogedde bulungi nkwagadde likyali nsobi then after that daddi teyamusiba yamusiba emyezi 3 naye agala omusiba ani mu form 4 okay yamusiba kati bwe yamusiba by the way search match yamusiba nabeera nga kusoma naye nga ndaba nga tomulaba yajja buli weekend tachacha tegeza wali osoma naye nga ye gayi tasoma naye nga mbwatibwenye mbuuza ku mikwano gye naffe tuludde omulaba okay wali mu kisulo oba wali mudde nze somerangako mudde walisomera nzaalibwa okay kati mikwano gye gyalinga gibeera mu ssomero omwo yalinako okusoma yalinako sisita we okay nga ngamba nange sikyakola ki sikyamulaba nemugamba ketujabbi nenga kyewunyisa kubanga sisita yetamaye muganda we wajja yali mu boarding sisita yali ate nga bye bana abawala kyalina brother we namuleta okumuweerera kati omala ebbanga nga tomulaba asemulaba otegeera otya oba otegeera ddi nti bamusiba ekituufu kati wenategeera lwakyalimu nenimba kusomero nali nsomera mmengaawo nenimba ati ndi mulwadde nenimba ewuwe nenda otuuka ewuwe ndabako kufulo nembuza abaneiba baali bamanyi nembabuuza gundi aliwo ne baŋŋamba kati neiba omu yayagala okuntabukira kale neiba oyo yaŋŋamba kibeerabeera naŋŋamba gwatira omwana we ndi obuzi naŋŋamba gayi bamusiba kati omwezi guweze dadi wange yali anjagala nnyo kyenakola owulira otya nga kugaa nti bamusiba era ekyamusibya yali ggwe kyenyinza okugamba nasooka nendowooza ngeri omukazi yayanjagala I thought it she was lying yayita anjagala from the beginning omukazi oyo era nga wemba musanzewo nga sisoose genderwa boyfriend wange nga shiven katalawumu okutuuka kyali anze nga taliiwo biki okitegeera nga newaba ndabe ku gate afa okola nti atuma omwana akole ki animbe akugobewo akubuzeebuze kati bwe yakiŋŋamba at first nesooka ndowooza byakusaaga nalina mukwano gw'omulala gwe nalina enamba inemukubira naŋŋamba ekituufu bamusiba era dadi we yamusiba naye nze yaŋŋamba sikola ki sigamba nendwala soka otunyonyole bulungi ngolo ki ekikulwabamusibye nakaaba nenzira emmere okumala lukisimeka ate naye tulekeera kati wiiki 2 wali olyaki nagolaba nze even ne kakati nina obusungu obw'ekisiro wiiki 2 nga nze bwe nyiga siwulira njala mba nzikuse mba nsobola okubeerawo mpulira nembeerawo n'obusungu obwo then sokoleke kati bakubuulira waddawa oddayo ku ssomero ati nkole ki wadize eno ogamba taata lwaki wasibye omulenzi wange wulira nzirayo ku ssomero nembeerayo wiiki emu endwala pakuwulira bubi wiiki eyokubiri dadi nebamukubana kugamba muwala waafa sirya sinywa kwegamba nga njabeera nzeka ya class no you miss your man saa manya class ngera nze ekituufu sisoma ensonga za mulenzi tuva mu class netugenda mu ddomu nentuuka mu ddomu nenebika omutwe kintu ekyenkola kulowooza mulenzi saagala kuŋŋambako soogera kuba besti wange saagala kigambo kunnyiga nga maanyi ga mukwano of course tunnyonnyole nembeerawo dadi we bamukubira essimu amukubira nishalumi n'alinnya dadi we yali abeerawo ebiseera ebyo dadi wange ba wali osomera Mengo SS dadi wange alina amakeeka wempe n'ebuwambo so wiiki ezo zonna wiiki emu ng'abeera ebuwambo endala abeerawa ngabeera ekawempe kati
wiki emezi gye basoma abeera kawempe so that bamukubira nga kiro abasobola okujja kusomera era bamukubira ssaawa zaali 4 ez'ekiro n'avuga emmotoka ekiro n'avuga emmotoka n'ajja bamugamba tolya kati teyakimugamba nti sirya yamugamba nishaali bubi Nadduka najja tukanga ku mubiri nasigazaako magumba na nviiri n'atulika n'akaaba taatawo dadi wange ekintukako akaaba amazzi gago maaso wadde kwanza dadi wange zaala omwana omuga bwondaba mu mama oba mu bulamu bwe ne kati alina gweweka yazaala omwana n'atulika n'akaaba omwana wange biki n'atuula mu banka asominga ng'okoze bwoti n'ambuuza ki mukimanyi nga taatawo cause ye teyasuubira nti nali nsobola okimanyi teyasuubira era yeewuunya nnyo n'ambuuza ani yakigamba namugala ekyokumanya ni yakiŋŋambye tekiwa makulu wabula leka omwana w'abandi namugala ekisooka mwana abandi namugala ekisooka yaweerera sisita we kuba yali yali aweerera ono wali osoma naye ku Mengo SS ne bamuta naye bwe yava yamusaza akakalu n'amugamba siddamu kyomusemberedde nti oli kwegamba ali agana ne kusoma namugala kyesomero fayini weekiri naye alinako muganda we alinako muganda we so that kati byogamba nti alina kulinnya kusomero tekijja kusoboka banga alinako muganda we nayagala okunkyusa nati alisooka lwaki nze nasomera kwa pyawazaawo performance neefa yaffe iyo oba performance yange kwa pyawazaawo tuyineyo Eden ngekyali y'amaanyi Upwards tewali security. Sima wakati weri, by then tewali security. Omera nasoma kwa pia, naye nasoma primary. Security yaliwo? Ngera amasema? Wena somera yaliwo. Wena somera. Security yali. Kona natura P7, mtodo and what? 9. Security yali ntono wa? Nentoloka. Ngatoloka ntujja kwede netoyagala. Ngamuva kusomero. Nyo. Nenga itosoboka. Bakizuula kyebava bakola ki kyavanzi jawo abuuza brother yalina omwana Mmengo nangamba muleete Mmengo nga bwoyi kyemanyi banaka kyemmanyi we kikyali zadde bwakuleeta leero tolifuluma paka nga yakukimi ate ekitaliwa wano nga ndwala nenzire waka oba ngenze waka yatafuddeyo kitegeera so nobeera awo bwotyo daddi akyali mukambwe amaze nga ni Mmengo ewe nabituukawo ndiwa nali Mmengo ne bamuta namukozesa akakambi namuwandiisa akakala nti kwe kuwandika right muwandiike nasayina nga ne sisita we nasayina olakalu kagamba ki talina kunsemberera talina ddinnya wendi dadi nakyusa ne layini gye nalina nanguya essimu empya nakyusa layini kitegeera nakyekawo bridge wakati wo n'omulenzi oyo ne yali boyfriend wo era okumanya nga kyatuka ku level ne bamuwa ne place mwe balina okumiitinga like nga ze sister we waalina okukoma era ne bibeerawo ng'owulira ofa nenagumya naye ngaessanyu owuliramu kale nti avuddeyo mu kkomera kuba ogwali musango gwange tukiraba n'avaayo omufayo netuddamu atema aye nga babaganye tuddamu bupyapa teyali feya netuddamu wali aguddeko mulaavu tongamba nti gumama togimanyi laavu ogimanyi laavu nagigwa naye nga nkuzi ogimanyi oba nedda naziraamu ekintu kino ogimanyi laavu nkimanyi mukama wange ate oba ogimanyi ekyo nzikakkane kikaka webulirire awo laavu omukwano gukuli bubi kati sooka tugende mpola basobola bitegeera wano mu mbeera nga avuddeyo mu kkomera dadi ye tewamusuubiza nti ogenda kuddamu kulaba mwami oyo oba naye wamugamba dadi
Ati yanjagala. Because amazima gali nti gwe yali aleetedde omwami oyo ebizibu. Yeah. Kati gw'otowalowoozamu muli nti senga oddamu n'oddamu n'osisikana n'omwami omulala gw'olinza okubaawo ebizibu ebisinga kaawo. Wulira. Nze gwe nagazaako nziremu njagala omuntu omulala kikola ki? Omuntu omulala? Ekigaana. Osoma jjukira. Nsoma, it's fine. Nsoma. Ekigaana. Naye nga gw'oyagala oyo omwami. Nenzirayo. Teyali mwami. Kale omwana oyo omulenzi. Omwana wo obulenzi. Eyali omwana w'abaana by then si kati. Ekitegeera. Eyali omwana w'abaana. Nobeera naye. Omuyivu ng'ajja kusomera. Ate ng'abeesomero babagamba taddamu. Wulira tutuuka. Covid ajja. Covid yajja ali mu 5. Okay. Covid yasooka. Covid. Kanga Covid eyasooka. Yeah. Nabintuka baba wa karantiini. Mugaba siddayo. Kusomero. Sidda agamba lwaki mga sidda kusomero. Ambuza nnyabo lwaki. Mugamba to never naye sikola ki? Soko tubulye ensonga enkulu lwaki wagana okudda ku ssomero kyali ki? Sajjanga ngambye agambeera nange. Agambye ayaga kubeera naawe. Boyfriend yagaye kati njagala kubeera naawe. Nkwagadde okuva siniatu ngumiikiringo neeyoleza neefumbira ompita ki nga wagamba. So kati nagamba nojja nogamba taatawo. Saamugamba nsonga. Gwamugamba ng'okwoye kusoma. Nambuuza bakulu. Ne performance yo yali ki mu kiraasi? Nze nali nnyo. Nnyo. Wali. Pisinafu afuna meka. Nze kyenyoga nali mugazi. Nga gyenkomeza. Daddy omugamba toddayo mu ssomero. Siddayo. Naye nga mazima ogamanyi oyagala kudda kubeera na boyfriend. Nambuuza ensonga ki? Nasenga wange. Kubira. Batuuza meeting. Nina jjajja njagala. Akyaliyo bayiba. Jjajjange omukunjagala ndoza njagala ate n'asomya musomero. Mwana mmuleke. Ebyokusoma biveeko. Bw'aba kyayagala wumala olina mwana akola ki? Muleke mwesonyiwe. Muleke akole kyayagala. Akole kyayagala. Okay. Daddy nga mbuuza fine. Nsobola kukikiriza bakyogera. Oyagala kukola ki? Nga mubuuza kyotegeeza. Ngamba kikyoyagala. Ngamba sigenda kugamba nti ngenda kukolera business. Sente zineesooka kwati ngenda kuseka. Sooka business zirina. Naye kyengenda okugamba ogenda kusoma ki? Engeri gy'oganya okusoma wano. Alinga gamba ofuneyo kakoosi osome. Nkiraba. Ogenda kusoma ki? Embirowooza. Namuganja asoma bannansingi. Naye bwannansingi wali obwagala oba jja nga mbwagala. Okay. Nze nyina nnyo embeera z'abasawo abe. Naye mba ngenze ku ddwaliro negomba nnyo omusawo. Okay. Ngamba okyagasa kyoyagala. Namugamba kikidali kyenkola ki? Kyayagala. Okay. Nga tubeerawo tubyogerako. Guni Mityana ogimanyi? Mityana Institute. Okay. Nursing Institute. Nursing yabasawo bokka. Okay. Nga sooka naye nga nabawala bate yali ayagala okubeera n'olulenzi. Nanti ate akyolaba ate ekyenjawulo ekyali Mityana. Sooka yendemu. Teyawo ekyali Mityana. Anti ye eri college. College. Osomako n'omala n'ogenda gy'oyagala. Paka kuwulira bubi. Period. Okitegeera. Awo nkulaba nkutegeera. Bambuuza oyagala soma gu. Kati kyena sooka olimba ku ssomero. Sooka alimba principal ndabanze. Bakola. Ndajja kutwalayo akutwala Mityana. Antutte. Byonna abikoze. Akiri yalinze. N'omwera bako n'omulenzi ono. Ati wulira. Ambagamba nze nno nkola. Gadda dosheri. Amugane nenda takola kitakimanyi. Ambokola kiro nti kumbe ensazeewo ekiro nnakuba mu bufumbo emisana wa kusomero musajja wange yalina emmotoka era ajja nankiri kati ekyobusiru ekyaliwo nti ku ssomero eyo Mityana teri yamanya nti omugayi boyfriend baali bamanyi brother wange
ng'abagamba nti muganda nnyo n'amaanyi kati ng'obeerayo osoma wana emisana obeera mu ssomero naye nga by'osoma bitegeera oba ekyo kyoyagala oba olina kitegeera nga wolaba omulenzi 12 ezakiraggulo nze ogenze bufulumanga bagenze kufumbira fulumanga musomesa naye mwemu yali abeerawo mwemu yali abeerawo munyonyi haddaba emiti yana wala n'emunyonyo awemwe ati alina emmotoka kati nga akukima buli lunaku naye banaye mwalina laavu nanziza ku makya naye bana nga mwalina laavu efe nange aliwo emunyonyo laavu nga weeri ennyingi eya nnamaddala oba yali yanamaddala wandi yeeyo eba yannamaddala yali yanamaddala eba yannamaddala toli kisukka mweyagala gwova miti emunyonyo mitiyana buli lunaku dayiro sajja oyo simufunangako namulina lwaki ogabande wamwina tokyamuyina sikyamulina atya tambuza emisomo gwe tugenze mu misomo ntuuka nsoma mbeerayo ogera nnyo tetukuwulira nga mbeerayo 2 maliriza ku fayini kosi yali gundi yali kosi yali yabbanga ki kosi yange yali amyaka 2 omaliriza batutikidde biwedde dadi asanyuse paa kuwulira bubi naye nga enkolagana weeri ne dadi nnyo nze tata ne dadi nga takiteebereza anti omusomesa omuntu ategeera principal okugambye nkola dadi talina kukola ki no what I'm trying to say ebbanga eyo yonna dadi nga omanyi nti noba oli awo ayinza okukutwamu bibaawo teyakigwamu ya teyakigwamu ng'omaliriza okutikkira batutikkira kiwedde beerawo kyasinga otutabula n'omwami wo ne gaayi aŋŋamba ku lunaku lwennyini bantikkidde yogera ffe kati bw'obanga oli omu mu famire basenga bonna gwe mwana senga ono nishamukwagalamu wiiki ejja nakusatu dadi akwagala waka akutambuzeko mu mikwano gy'omwana wange yasomye obusawo omusajja kunyene ku pate tuba twava waka then tukola ka house party naye house party lwagikolera wa dadi yali yammwe nga bakyali bange kwe yakinsabira eki gyatandika obbeera fena gasibya akwekuuka nembuuza awulira byoyogera yakusaba obufumbo sitewali anti kati obuba bufumbo oza bwekyali wali mu gundi nga mbuuza wewulira byoyogera nga gogamba mu bantu ate lwaki kungali omwagala ate omaze okusoma lwaki tokkiriza n'obeera n'omusajja maze okusoma fine watta omukago teri kuddamu kukola ki ekita kikiwulira omukago gutya yayogera naye taliddamu kubeera nange oba busungu obwandibadde wali muzeyi wange yatta omukago naye taatawo kati ate akumwana akyogera okyogere awalimba nga mugamba ompaamu obudde musaba budde musobola okwogera nani ne taata mukwate bulungi ng'omuntu maze okugjawo kiri ekibi musanyusizza alina omuzza omutima gayi yakola ekintu kimu ekyannuma naye siri musonyiwa ne bwaba kwali siri musonyiwa kiki ate kiki kyeyakola ekyo ate mwalina omukwano gw'ekimemeti bwe mugamba ekyo yalowooza na boyfriend tonjagala olina boyfriend amugana na boyfriend ntika wiiki eyo ndowooza yafuna muwala ebyambi yagala akola revenge omuwala yafuna lubuto omwala alina olubuto oba agenda kukola nti omuwala we yali abanze naye ebbanga yamufuna mwaka kaseera mwaka nayavuuka obamanyi oli anyiza zwana omubaala ng'ategula omwala gikumba omwala ali yamwegomba dda era kinatega nti omwala ali yeeteze nakola ki mweteze ng'amufunisa watula bbanga kyokumanya n'omuwala we yalina olubuto wayitawo emyezi nga mukaaga omukyayogera oba mukyenyigidde twogera naye ngaera tebikyatambula tebikyajja nze nishanzia kukima ndi busy
bishi ndi busy nenkola ki netubeera mu ebyo ndi busy yo tubali nsonga nnyo ne kunyiza bwotyo yalina mukwano gwe kwano gwe kyava mbuuza mwabaki koza ate ki ngamba mpulirayo ekintu kimu tigundi agenda fuuka taata omugagamba eki taata ki nze nga siri lubuto nga ngamba kale oliyinja namuyita yali Saturday namugaa tumiitinga wantu ku Vegas tumiitinga mubuuza asooka nanimba namugamba oli amaze wasa ekyo nnyimukanwa wamubuuza otya nti olinayo omukazi alina olubuto namubuuza ogenda fuuka taata yatya nnyo kuba ndowooza yesooka n'abikuloza ani yabyogedde awo bimanyi otya nangamba ani abigambe nemugamba nzira kwanza nina obusuubu oyasa ebintu god omanyi abantu bakambwala ne bwasa n'ebintu nze sinakwasa nze ekituufu wemba nina obusuubu sitya nti ono omusajja timuka seefuga webayita oba bwetumbiizi okubira ddala sikuba naye gyenkuvumamu ki kyokola ekijjayo obusungu bwo manya nkuvumi paakuwulira bubi nekyenerabira kikola ki ekivume bivumo nga ki ebivumo tubulireyo nga bitanga ate waliwo ebivumo kuba kati bwemanga omusajja mumaga so amuwemula naye ngaomanyi okwemula wangi mbangena mugamba ebigambo bino amanga kati bwobanga kati waliwo engeri gyoyo kati omanyi omuvuka eyeyiya abaana ebivumo bibye ayina namukasa noba omuvuma bibye okitegeera sokoleke abantu bano banjawulo bwoba ali odetiize ku musajja omunaku ate omugamba mpayo emitwalo 5 bannanga agenda ninda amunkejja kitegeera kati gwemba nkuvuma sikusosola siddirize omuvumira ddala paka kulya bubi ate alinamu ku ssente alinamu ku ssente weefuga mbanja muvumya mirembe gitya omuntu alina ssente osobola muvuma ng'oteekamu muzadde we manyoko obusiru bwama oyo saa kimuvuma ng'alinamu ku ssente naye kati ng'oli munaku taata wange oteekamu bazadde be naye n'akiwulira mba nina okukulangira nti obunaku kuba omuntu nga nnyoko yali mugagga tosobola kubonaabona nga kitaawe yalina ku sse tosobola kubonaabona naye obanga gundi legasayo okuvumiraga muli baavu mwena mbena munakuba baavu tegeeza obwava bwava wammwe kati wanyiiga omwami n'omumisa bubi ate ekyasinza okunyiza nimba anabanga omwana omuto ate gwe oba oliawo waddiwayo ebigambo toliwa lugambo mubuuza vumya amuvuma kituufu twagala n'okumwanamu njagadde mukube kwano gwe nagamba kakkana biki naye kituufu nina omuwala wenafuusa obuto naye nakikola mu nsobi nemuga wanje nentuula kati mukutuula natuula naye nga ntidde menyese sibitegeera nakikola mu nsobi naye neshago wankoze ensobi nemubuuza nze nabasasulira loogi ekibuzo kyomubuuza nakuddamu ki muzana eshakuulinga nemugagwa okuulinza omumanyi bulungi okuulinga nsobola ati nemuga tolina magezi ekituufu nembuuza nze bwe nanyiiga nagenda funa lubuto ndi lubuto kituufu ekyambu nambuuza bwe nanyiiga nagenda funa lubuto olwo yaddamu ki kalama omuntu aba akwagala ne bw'omuvuma kyasobola kuddiza asirika ate omuntu oba mu nsobi ffenna oba olina okugunda naye afe wali abeekaza anze oli ammanyi nambuuza kati nensooka nentula bwe nenseka kyenakola era ddugaza emmeeza yaguza ebyokunywa nenkwatanga buli cupa buli negwe sinywanga ngunywa buli kipa gano ginywako ate kuginywako kugimalamu naye nga zijenywa sigizaawo nkasuka wansi tuli kagundi kuba
Vegas erimu obutebe abantu buliwo kano katafaayo buba mu maaso bajja butegeera abaana bagenda mu Vegas buli kenywa ba wansi akuliddemu olukwe wanywa ecupa nga mmeka sibala tufuna kana chupa ekitone nanywa 18 nako mutegeera nakanywa chupa 9 kaze zasigala asala busazi ekitufu sitegeera nganywa bunywi kuvaako neerabina kati nemwawukanira awe muti nedda kujira kati wenanywa nenva wenali ntudde nentula nenebaka baala mu Vegas otamidde ngenda okuddamu otegeera nga ndi wewaka banebasi essaawa zaali 6 ogw'emisana banebasi kati wenebaka nazuuka bwene somatula nga ndaa si ruumu yange yewaka ate awo nova enziramu ate awo ne muvuma ate for good nasooka nazuuka nga afumbye asooka apanendya omaze okuvuma omuntu ate oli mukulya mmere nampa ku bisala bbiya awo nzikakkane nangulira ku mpekezi kitegeera nemmira ku buweke nendya ebikende namukwano si bwe kiri naye nga tukikole ffenna nemugamba katukoze tutya naŋŋamba nti kati kibiki nemugamba togeze nonga omuwala okukola ki okugjamu olubuto ebirala byonna bikole naye ekyo takola ki lwaki wali omugambo bwotyo ate nga naawe wali oyagala omwami wo omwami mwagala naye ebintu byenasoma tebitukkiriza kujja mwana tebikkirizibwa kibi nnyo era nsasa n'omusawo ali eyo ng'akyenyumirizaamu ayajjamu embuto neddwaliro mwene nadagenda mu bwayisemu ensanga omusawo ng'ali ku mwana omwana gwe mmanyi mukwano kale si mukwano gwe naye nga bamusawo simuyitako naye ng'amuwagira ajjemu olubuto yalujjamu kyemmanyi yalujjamu naye omusawo saamunyega era saayingira ddwaliro nakomalamu enneefuna ng'omusawo nali musabyeko ne ku mulimu nayagala okugupa naye kasita nazuula ekyo neŋŋamba no nenkola ki novaayo nenvaayo aisi so muli awo akamutudde mugezaako okwogera naye nagamba ekituufu saawasa muwala mugamba tosobola mugamba oke nemugamba kati ate ekyokumubeererawo alina olubuto olwo alina omwana wo nemugamba ate ekyokumubeererawo kyokyogerako ki gamba ekyo sikinaako buzibu kyasinga otuluma ffenna naye ali boyfriend wange by then ekyasinga otuluma yalabirira olubuto okumala emyezi okumala ebbanga omuwala n'azaala ebyembi bisekerwa covid wano bagambidde simanyi gondi DNA ekigamba ogenda okukebera omwana yatwawula omwana siwe sokoleke tugende empola afuna ati ekirowoozo kya DNA eyandibadde nga omulamu wange alina olugazigazi alina olugazigazi era ye teyagala ku mwana oyo teyagala na ku lubuto mbira balambe batijja nti mulamu ogezaala omwana atijje yali mukambwe buzibu nnyo yaŋŋamba nze ekyo ntisirawo omukulu bagenda okebera nga kituufu siwe kati yali ayagala musasula nemugamba mwana kituufu talina ssente talina kyogenda mumusasula takirina bwoba omulabiriddeko akatono muleke agende mirembe ambuuza kati bwogenda ku nzaaliro nomugamba otya soka nemugamba tujja kyogerako agamba kyetaaga obudde nemugamba kyetaaga obudde lwaki kyetaaga obudde banga lyo maze okusoma ate ngaomwami omwagala nemugamba kyetaaga obulumi bulina kakati bukyandika kikirakola tekikola muntu ategeera bwali busuumu bwonyiga ngogendo zaala bwe nanyiga naye negata n'abasajja nedda kati amanye obusungu abakyala butuyisa bulala n'abasajja bubayisa bulala ye yansookerako emusajja nga nasobola okulambula bwebwange amalidde obudde kitegeera ate azadde
ata kumpi bingi bye yakulemesa n'okutta omukwano gwa taata takyakwesiga bingi naye atonda yatuuka n'agamba kale yatuuka n'agamba yagamba sita namuga okwera siina nisha kasiko ngendeko ebweru era right now ali UK yaddayo naye asoma omwami we ne mwawula twogera kusimu n'omutima gwange gwagaanye okudda jika wetwatandikidde kandi tugamba lwaki ogenda mu bbaala ogende n'otulaga lwaki okusalawo okukolera mu bbaala ate kati netugendako eri zetwogerako no tukyagenda maaso so nemwawukanawe mutyo twawukana kati nza wendi wano kati sokoleke wooli awo neda kati kyengeza kugamba abbangawo nga tokola owamala okusoma ambeera waddaki onoonyeza ku mirimu anoonyeza ku wala toneeteekateeka kukola asineeteekateeka kyalina obulumi gasi nkuwabaka baita ndoza nali nkungubaga okungubagira musajja maybe nali nkungubaga nengabaga nkola ekikambume n'agenda gyali era anfaako kinzigama akulabirira yampakase gyoli lwaki tomusonyiwa ajja kumusonyiwa naye asooka dde tubyogere so ova oti eri ewaka okuyingira ebbaala ewaka okuyingira emirimu ginonja obulamu bwange saagala kunnenya kizibu kyennina siba obugolerwa okunenya nsoboka naye ate nsala muntu tugeze nkoza omusango dde wali oyimirire mundeeka ekyo mubulamu wakigaana sikyagala njagala nnyo mpita mu buntu kikoledde wali mpita nisooka ojje twogeremu olunaku lwalina omusajja nzaala ayina eddiini empya n'enkadde twalina mukwano gwange omu kale samanya nti yali mulabe wange mukwano gwange apostinga vidiyo tunywa bbiya tagaye takimanyi obuzibu gwe bwanga ndedde nga musiraamu nnyo eddi wange bwe yakoma kuyingiza mmotoka kugalawo gate kutandika kuyomba bannange yayomba teyankuba muzeeyi wange tankubangako nkuze naye bukyanga nzaalibwa takubangako ekyalaani ngayomba biki yatabuka nnyo kituufu yantabukira kyesobola kukkiriza tulina ewaka ekyali kikunywesa bbiya mikwano peer pressure twali buwambo ewaka tulina geti kikubuulira kino nayita manju najjamu yali laptop na simu sajjayo wadde olugoye sajjayo wadde olukumi nayita manju nova ewaka n'olulagawa anti nkujjira nenva ewaka nalina mukwano gwange atandika okulagisa nemukwano gwange sikola ekireeta obuzibu nali nfunye wengenda okukola nali naye kati ezibu ebipapula byonna biriwa wataata akawamuze obuzibu kwobwava kati muno ebisinga gyenfuna gyetaaga ebbaluwa zange ezo ng'ogendayo tongana paka nakatogendangayo tamanyi wendi tamanyi wendi yatimba posters ekawempe ebiwango era nze sisala kuva ku poliisi sisala tamalituka poliisi ya kawempe kuba nkimanyi bakumanyi oli wakitalo sisobola kusala tabutalo tamanyi woli sawa zi right now tamanyi naye kati okimanyi sawa nagenda kulaba wano ajja kumanya wawo kati nkole ngenda kukola ati naye ezo tugenda zoogerako ezo zireke zange shina ezo zireke nja zeemalira novaayo watatawo n'ogenda oli wa mukwano gwo toyina mulimu navaayo waka emirimu gyonna ogisaye naye epapula tobiina navaayo 222 tuli mu 224
Sina namba ya jjajja. Sina ya mama. Sina yani. Oziriwa Salawo mbeerenzeka. N'ekyawa ne ngamba kambeerenze. Kambeereko mu bantu abapya. Gundi tammanyi. Amanyeeko linnya lyange. Okay. So, waliwo mukwano gwo talina mulimu. Mukwano gwe n'atuuka. Sene ne zimuggwako. Yagala omugoba mu. Embeera awo. Life ninabanga obulamu buzitoye nno. Ndaba obulamu bukoze ki? Buzitoye. Nembeerawo nenkolako emirimu bwegito. Ndaba era tegikola ki? Mirimu nga ki? Nayina waliwo omukazi wanfunye ng'asika chips. Nosika ku chips. Nange era ndaba. Tebigatta. Era kwa sente mmeka? Era mpe ku 5 buli lunaku. Nga ndaba. Ate akalaka wakolayo akalimu awo. Weewo. Kati awo. Then ng'ofuna omulimu kati awo wendi. Mu baala. Tetuuka mu baala. Senjikolangamu. Simanyi nti omuntu ava eri nakwata ku mukono gwa tomumanyi. Okitegeera? Ava eri nakwata ku kabina tomumanyi. Tomumanyi okweraga okwo. Ekyalinamu obusawo. Weerabidde nti oli mu baala. Okweraga tekwo kwali mulala.